okyayinza okugamba nti obadde oyinza predictinga ku quarter finals kibadde kyangu predictinga naye ate kyewunyisa bwe tutuuse ku final bikalubi bukalubi nti ogenda olaba nga abakuba final ya 2022 okwali Argentina ne France abo bakyaliko ku data zino tiimu ebbiri Spain ne England zikyaliko naye nga ndabira ddala nja kugamba nti mu kulaba okwange ndaba final ya Spain ne Argentina olwansonga nga emu oba bbiri nti bwe tuninga ttiimu zino ensamba gye zisambamu ttiimu ezijja zeewalula ennyo mu tournament ebiseera ebisinga ze zitera okutuuka ku kinyusi nti ttiimu ejja yeewalula nga basooba nate ne batuuka ne bakola ekyewunyisa era olaba World Cup ewedde Argentina okugitwala omupiira ogwasookawo baamukuba Saudi Arabia saawa eno tuli mu World Cup ng'olaba Argentina atobye okukuba Cape Verde bwe twandigambye nti abadde debutant azze n'ateekawo omutindo gw'amaanyi ogutuuyanyiza Argentina okutuuka okumukubira mu ddakiika ezisembayo. Tukwebaza munnafafa tugoberera ku social media program yo ekisero ky'ebyemizannyo ku budde buno ebeegobye the sports basket otukutusizaako amawulire g'ebyemizannyo wetutemera ensonga ezikwata ku byemizannyo mu biti ebyenjawulo nange omuweerezaawo Byaruhanga Sadat Piko ne analyst waffe nga bulijjo Magic olwaleero tugobye bumalira nga bulijjo tuli naye olunaku olwaleero tubere nga tukutuusaako ebyo ebitambula mu nsi musike y'ebyemizannyo n'okumanya tubere nga tutambula n'okumanya naawe omanye ki ekitambula kuba naffe bwe tuli okubeera nga tukutuusaako ebyo okwongera okusiiga ekifaananyi ku ebyo byobadde otegeddeko n'okukuwa ebyobadde tomanyi kubanga jjukira tuli bannamawulire abatendeke kiba kitegeeza ensingo zaffe empanvu kokko zitegeera okusingawo ku bantu abamu obadde ososeze ezimu so kiba tukwongera okusedingira light ku ekyo kyobadde tonakola ki tonnamanya ne tukwongera n'okuwa amawulire n'okukenkuka ku ebyo byobadde okola ki oba weetaaga nkusaba osharinge olaikinge ofollowinge otegezeeko ne banno bagane bannaaye waliyo program etuleetera ebyemizannyo exclusives zonna buli kimu kibeere nga kikola ki nga tutambula bulungi weebaza okubeera nga otukuumiddeko amaaso n'okutuwuliriza at the same time ale saba munange nawe tobeere nga oyanjulira ku bantu nsanyuse nnyo okuba nga nkomyewo neera ku kanyomero kano ekisero ky'ebyemizannyo ku busesa media muganda wange era nga bwanyonjudde amannya Ivan Magic nga wendi okulaba nga tulumaaluma mu nsonga z'ebyemizannyo zigenda mu maaso mu kaseera kano ke tulimu. Alright Magic kakati bwe tutukidde olunaku lwaleero tulina omutendera gw'omupiira ku level y'ensi yonna kyetuyita World Cup ku budde buno egenda mu maaso mu mawanga 3 Canada, America ne Mexico. Wenjogerera ettiimu ezaali 42 tusigaze timu 8 nga ku budde buno France eri ku semi final, Argentina, England, Spain nezimwe tonoto nezikyaliwaawo so nga tutuukidde ku budde buno tuli ku mutendera tugamba nti ekinyusi ky'omupiira oba ekinyusi kya World Cup tukikoze eki tukiyingiddemu okitegeera so netubeera nga tuli mu kunoonya kati ani ku level tuze tunoonya ani ogenda ku mutendera gw'akamalirizo kitegeera oba oli basobola okuyita final ku budde buno so nga tulina France Spain etubeera Argentina egenda kubeera nga ezuzumba ne England oba Bungereza mimi obanyo tirabuno za ku Luganda n'otamu ku Kingereza kyennyini so na ekibuzo kyange kiri nti France Spain England Argentina ani gw'osuubira ku abo
okubeera nga agenda kuyingira ku final era nalwaki osuubira nti omu ku bo kwezo okundi ku tiimu z'ennya agenda kubeera ng'ayingira ku final. For instance, France ne Spain ani alina edge okubeera ng'atuuka ku final era nalwaki? Muganda wange nga bw'ombuuzizza World Cup ono kiba tournament nga bw'etambudde n'okutuuka ku mutendera gwe tuli wano wali tricky nnyo nti tulabye ku ttiimu ezituuse ku quarter finals nga okyayinza okugamba nti obadde oyinza opredictinga ku quarter finals kibadde kyangu opredictinga naye ate kyewunyisa bwe tutuuse ku final bikalubi bukalubi nti ogenda olaba nga abakuba final ya 2022 okwali Argentina ne France abo bakyaliko kugatta zino ttiimu ebbiri Spain ne England zikyaliko naye nga ndabira ddala nja kugamba nti mu kulaba okwange ndaba final ya Spain ne Argentina ya nsonga nga emu oba bbiri nti bwe tulinga ttiimu zino ensamba gye zisambamu ttiimu ezijja zeewalula ennyo mu tournament ebiseera ebisinga ze zitera okutuuka ku kinyusi nti ttiimu ejja yeewalula nga basooba nate ne batuuka ne bakola ekyewunyisa era olaba World Cup ewedde Argentina okugitwala omupiira ogwasookawo baamukuba Saudi Arabia saawa eno tuli mu World Cup ng'olaba Argentina atobye okukuba Cape Verde bwe twandigambye nti abadde debutant azze n'ateekawo omutindo gw'amaanyi ogutuuyanyiza Argentina okutuuka okumukubira mu ddakiika ezisembayo n'ajja ku stage eddako n'asamba Egypt era olaba omupiira gwa Egypt mu lulimi lw'abamakanika bagamba yategula mutegule kati kitegeera kati ezijja omukulu oyo gyazzeemu ng'emipiira ategula mitegule teweekanga ng'akubye Bungereza n'atuuka ku final naddala Bungereza gy'ogenda osanga ng'omutendesi ttiimu emulemye okulonda kuva mu ntandikwa nze neekanga nnyo omusajja oyo bwe yasoma ttiimu eya Bungereza nga aleese Noni Madueke n'aleka abasambi nga ba Gibbs White teyabaleeta osanga Noni Madueke yali abeesize ku ngeri y'okubeera nti yali champion anti champion naye era ne ku ttiimu gy'asamba ne gwasamba naye bonna bajja ku Bungereza naye ate Tuchel yakulaga Madueke mulungi ku Bukayo Saka nti Bukayo Saka atudde entebe kumpi emipiira gyonna nga Noni Madueke yasamba eddakiika ezisembayo kyensuubira nti kikositinze England watya konsonga ekatono watya ng'ayinza okubeera ng'agamba eno ye security weapon nga olaba nti nga for instance Spain n'agamba ono ani De La Fonte n'agamba nze nja kusoosaayo oyazabalo abeere ng'akuba oba ekitegeera oba Lodriani namba yagundi wasobola okubeera ng'atula namba ya Merino n'agamba Merino nja kumuleta ku ddakiika ezisembayo era okiraba nti wazze ku ddakiika ezisembayo emipiira ebiri agimukoze okubeera nga mu bufu bwe bumu ng'agamba Madueke kasookeyo akoowe n'abana abakola ki ababoponenti ababa bakoze bakooye kati aleete Saka nga security weapon okumaliriza omuzannyo naye ng'ate mu mipiira gyonna oba ebbanga lyonna lyendabidde emipiira Bukayo Saka musambi mulungi ng'omuwadde obudde bwakola ekyayagala si kumuleeta kukutaasa muyinja le time awo naye aba ne panic nze nsuubira nti Thomas Tuchel omusajja yatunuulira defender akwatiridde United kumpi season namba kumpi emu n'ekitundu Harry Maguire teyamuleeta n'aleeta Konsa ne Kwansa kwegamba ndabira ddala nga Thomas Tuchel nonda gy'alonda mu klabu ttiimu ya Bungereza ayinza obutasobola kuyita ku Argentina wadde azze asooba naye ate bwe kijja ng'era Bungereza ayiseewo tetwewuunya kozi bonna abasajja abana abasigaddemu banene anything can happen naye nga ndaba nga Argentina alina enkizo kuki ava ku bino abatamanyi bya mizannyo abalina feelings byeboogera mbu ate Argentina babbiramu bbire ate kuba emipiira tetulina we tulabye nti Argentina bamuwadde penalty ze zimuyisizaawo bayimuyisizaawo kuba ne penalty gye bamuwadde Messi teyagiteeba naye onsonga bagamba nti no bagibbira abasinga balina gundi balonkinga complete yagwe yagamba nti ebiseera ebisinga mu challenges ziri 50-50 bagenda okumaliriza nga Argentina ezikoze eki the same
challenges wezijja ng'opponent wajite nagenda okuziwangula bagamba urefa ayinenge jamira wiso nze emipiira gyonna kumpi egisambiddwa njirabye emipiira gyonna egisambiddwa kyenkana njirabye kaŋŋambe paati ennene oba percentage ennene sirina we nali ndabye mupiira nenvaawo nga ŋŋamba kino kisusse ndaba nga byebyo ebya bulijjo ebibeera mu mipiira gye tulaba on a daily ogenda olaba nga abasinga beekwasa nti Messi yalina ofuna red card we yatakolinga omusambi yali wa Cape Verde azifo naye yo fawu tugirabyeko Phil Foden wa Manchester yagikola teyafuna kadi ne tujja tulaba Kai Havertz kwa Arsenal season ewedde bali basamba is it Burnley yagikola for the same foul teyafuna kadi ekitegeera kati kizze ku Messi olwokuba ye Messi 8-time Ballon d'Or winner abo bagamba aye yalina ofuna kadi naye ate n'omubuuza lwaki Phil Foden oba Kai Havertz tebafuna red card nga tasobola kuwa answer kitegeeza ekyo kizze ndowooza balefu balina embuusa gye bakibuusaamu amaaso lwakuba abasinga kye batalaba bagikompayalinga ku foul ya Balogun from Balogun mu America foul ya Balogun yali mbi nnyo yayagala ofaananamu ziri essatu naye ate yo neekyukamu nti Balogun yali nyamuka kongovule k'omusajja nekeeweeta nga ne bwoba gweweefu ogenze ku VAR ovaayo ne red card newankubadde ate tujja laba nga amaanyi ga superpower namba emu America yakuba bukubi simu red card ne bajoogatandika mbaddenga nokugamba neŋŋamba batyanga bano batuufu batya naye ogundi enyini challenge gy'ogamba nti Balogun yagikola ne bamuwa red twagenda okulaba omupiira gwe yalina okumisinga kitegeera was a call away from the president ne bagamba nti ate Balogun yakomyewo muki watyanga gundi FIFA president ng'olaba nti alina obwagazi obw'enjawulo eri omu ku Messi kirowooza atalina obwagazi obw'enjawulo watyanga akozesa amaanyi ge nagge yakozesa wa Balogun ne bagamba oyo muwewe mu nkola ki mu ngeri bweti anti ekya Balogun red card bagimuwa n'omupiira ne guggwa ne wayitawo olunaku lumu babiri ne bavataninga red card naye ate ekya Messi yali referee's decision kyali on pitch terigamba nti FIFA president yafuna obudde obukubira refa essimu amugambe nti oyo tomuwa red card nze nkulaze nkuwadde example ya the similar foul ziri nnya naye eyokuna eya Balogun yanjawulo ku zonna nti bwe yalinnya ku ntumbwe yatwala paka mu kakongovule n'atuuka okubanga ekigere ky'omusajja kikola ero naye waliwo ne foul muwandika bino ndooza yali oba ku Cape Verde yennyini agamba actually Messi si kugamba Messi yagiteeka mu wano abasinga bagamba eyo it was supposed to be a red card nga bwe bagigabadde anti ze ziri essatu zenkulaze the similar foul ku Phil Foden the similar foul Kai Havertz ne ku Lionel Messi ziri ebbiri Foden ne Kai teri yayogera lwaki left amuwadde card kwazo omupiira nagulaba ogwaseneyo nga Kai akola foul nensuubira nti refu kagenze ku VAR akomawo omukono guli ku mpale ng'aweewa buweewi ne twewuunya ffenna oba twalaba nga yali mbi nnyo kati bwe kituuka ku Messi ng'oledde wabadde foul yennyini emabega emirundi ebiri nga tebaddeko kadi siraba nsonga lwaki ensi ekifaako nyugamba oyo Messi tebaamuwa ng'abaasooka tebaabawa eya Phil Foden oba muwagizi wa mupiira oba munnabyamizannyo ne weetegereza foul eyo yagenda ku ntumbwe yatandika ng'eyabali abasatu naye ye yakkiriza engato n'etuula mu kakongovule k'omusajja ekigere ne kikola L mu bumpimpi yali asobola n'omulemesa omupiira kumala akaseera naye ekyomukisa omulungi World Cup naffe tetwamanya lwaki kati ebeera mu nsi 3-3 omu ku bategesi nga super power yakuba simu ne bakola ki naye ate si yekka twagenda oyingira World Cup eno katugambe emipiira nga gumu oba ebiri egisooka egya Portugal omusambi Cristiano Ronaldo teyalina gisamba lwa nsonga yali yafuna red card before the World Cup nga basamba Republic of Ireland najja n'atuula omupiira ezit gwali gwa Armenia n'akomawo ne tumulaba nga red card bagimuggyeko n'asamba World Cup so element eno yogamba nti nno FIFA yava ku mateeka gennyini ge yeerangirawo
nedda mu business perspective negamba ono buda n'okubaawo ono buda olwa kubeera na business ekola ki esigala ngetambula omupiira element wandibanga tuli mu kugirabako okubeera nga kundi ezimu kuweweebwa takoze ezimu challenge ezimu nagamba negende wakwagala okutumbula business sigala ngetambula ensi nga weetuuse buli wamu singa oba tosaze magezi ga kukontrolinga sente zigenda kukontrolinga era zonoone buli kimu nze nkuze nkimanyi nti World Cup oluvannyuma lwa myaka 4 asambibwa ku continent emu Africa bwe yategeka World Cup mu 2010 twasanyuka netugaa naffe batujjukidde batuwadde ku World Cup netusuubira nti era agenda kwetolera ziri continent 5 ey'omukaaga akomewowa ku Africa naye newunyiza nnyo World Cup we bamukwata ne bamuteeka Asia nzikiriza nti eya 2-2 yali Korea ne Japan yes yali Asia nti waliyo ensi ezisinga kata omupiira mu Asia naye ate we babadde bagaba World Cup bagiwa kata ekyo nze nkiyita amaanyi ga ssente kati wosuubirira World Cup 5 okwetoolola continent zikomewo zidde ku Asia bakulaga nti babuseewo World Cup 2 eno eya 2026 n'eya 2030 ate eya 2030 munnange boolesezza obukumpanyi obutali bwa bulijjo bagenze ne bakwata World Cup emu ne bagiteeka ku continent 3 basobole okulaba nga barapinga up eddeyo ku Asia mu Saudi Arabia mu 2034 okitegeera bakutte World Cup yanditegekeddwa ku Africa nga bwe kyali ku South Africa ne bagiwa Morocco ne tukkiriza nti World Cup ekomyewo ku Africa Morocco agenda tegeka ne bagamba tukookeddeko Europe Spain ne Portugal nabo bagenda beera ku World Cup ne bamala ne bagamba mu commemoratinga balina kye bakuzaawo ku World Cup ya 2030 nga kigattiramu Uruguay World Cup ate ne bagikwata ne bateekako ne Uruguay egenda beera ku continent 3 nti ogenda laba emipiira egimu nga giri Morocco egimu Spain emirala Portugal emirala gigenda beera Uruguay awo wonna kibakubirira kulaba ng'obudde buno oba mangu World Cup eddayo ku Asia ensonga za ssente zino simanyi lwaki naye ndowooza FIFA erina ofuna engeri gyekikola nga tekiri obvious nnyo kuba olaba omuntu wa bulijjo osobola okiraba nti FIFA kati ekolera ssente banditufunidde engeri gye bakitereezaamu ne tuba nga omupiira tegufa kuba bwe banaleeta ssente zifuga omupiira gugenda kufa tetujja nyingira mu bya gundi bw'ate ono omuzanyi bamuguze ssente nnyingi kati Barcelona yateeka price tag ku Lamine Yamal billion namba ogwo guba tegukyali mupiira bayirayo njogedde ku ekyo akatale kagenda mu maaso buli omu ali mu kulwanalwana World Cup eggwe tulabike nga tuyingira mu kugula abazanyi okwetegekera season empya okutandika naye nga tetunagenda mu transfers olunaku olwaleero Argentina etaddeyo okusaba mu FIFA basambire omujoozi gwabwe ogwawe banaaba basamba Bungereza bagezaako okubanga bamemoratinga omupiira ogwa 1986 ogwo omupiira nzijukira oba omukulu Maradona mwe yakubira erigolo y'omukono kati bagambye nga bwe twabasamba mu 1986 ne wano tuli mu 2026 twambale omujoozi guli ogwawo ogwa bbulu katulinde olunaku gugenda beerayo olunaku lwankya olwokubiri ensonga y'emu eyo lwaki osuubira gundi kuba obadde oŋambye Argentina Spain yolowooza lwaki Spain lwaki ogiwa enkizo ku France ate ng'olabira ddala kusina tournament wezeetambula muntu yenna alaba alabira wano nga analyst nnyo w'amaanyi oba nga si omuntu agende nnyo mu so deep mu nsonga aba alirabira nga France oba n'Argentina ze ziri kuki ku final lwaki rating of France n'oteekawo Spain omupiira munaye gujjudde surprises kyobera ffenna twekanga nga Ronaldo avaamu Portugal ng'ewanduka omupiira gukudisappointing at any point era Spain naye empitawo gyeyiseewo yemu
Argentina nayo labanga esobye emipiira gya ebiri egisembeyo Mikel Merino yabategula mupiira guli ogwali ogwa round of 16 ne tujja ku quarter final era olaba bamuyingiza mu dakika ya 86 egendo ko ne 88 nga amazo bategulira omupiira nabo baguwangulidde nga mu dakika ekolaki esembayo ndabanga omupiira ogwo oba gubanga ogunafu yo opponent oba jamanyi nti keyasoba luli nange ejja musobola ndabira ddala nga abasajja ba France bayinza otudisappointinga fomu gye bazze nayo omwana Michael Olise Mbappe agenda kuba adefending bwa abasajja bamumanyi okuva mu Spain abaana ba Kubasi oyinza okulaba nga afunyemu obuzibu okukola okubayitako nga bw'abadde ayita ku ttiimu endala era nze ngamba banayite mwekanga nga Spain atuuse ku final ng'agyeko omusajja ng'agyeko France bulemu bwasuubira okudda ku final ne Argentina asuubira okubeera ku final. Okay, mwebale tusigala twebaza okubeera nga mukyalookingidde ku mukutu gwaffe guno ne byetukola wano byonna wera nga mutugoberera nga bulijjo nga tubatera obbasaba bannaye tusula musheyalinge mulayikinge mukomentinge kuba kituyamba okumanya wa weweetagisa okuwulizaganya naye nga okubeera nga tuwulizaganya ffe nammwe netumanya entambula gyetambulamu n'abantu baffe naye nga ebyo byonna tebannabikola balina osooka osubscribinga ne bakoona kade in that omukulu buli lwabaako ka video kabateereddeyo bafuna notification ne bagenda ne balaba ki ekigenda mu maaso mu ggwanga.